Banange muli mutya abagalwa abalungi. Eno video egenda erimwe basajja banange babavubuka naye nkuze siri mu bavubuka. Kweli ndi muvubuka. Naye wonangu awo kale ba middlemen muzungu bayita ba middlemen ne ba middogalo waliwo abantu nga bankulambali nga takkiriza kula buli embugubugu lwezibe nange zigudde lweziberanga ezijja ate no wakanya nofuna ebizigo wena ne webyula noberanga maaya naye muri eyo muri mukwononera sente mwe mikwano gyange abawagizi bange ab'ekina Uganda abali mukwononera sente ku bavubuka wano naguze era obugazi bubuno ndi mu poloti yange eno smart construction egenda kuzimba wano wennyini ennyumba ez'abapangiso balumu 20 atenga gwali eyo ali mukwonona sente nze nina oguliramu girlfriend wange simu iPhone ya $5,000,000 okimanyi nti $5,000,000 muli mu poloti okimanyi nti $5,000,000 waba kutereddemu obuyumba bw'abapangisa buyinza ogenda mu kumpi obuyumba bulumu nga 8 kati bulumu nga 8 woba otandise okusasula katugeze $15,500 omwezi oba ojja mu sente mmeka mukwano gwange naddala abawala kansoke nzijeko kofiire nongitereze na bulungi obanjijeko bane mukwasa ennaku mukabanya amaziga ne mwesiga abantu abatasigika kozesa smart construction togenda kwejjusa ate kenafusa ambassador waayo kati buli kyenkola smart construction era wano tugenda kutambula namwe ngenda kubanga ngamba wa updates kati tuli mu kugira ki tuli mu kusima tuva kiryalinga wano okitegedde oyinza okulowooza nti $13,000,000 oba 12 n'ekitundu zino zinsasudde wano temuli kantu naye sebo sente nyingi kati buli omwa omuntu agenda ku $12,000,000 aguzeewa ako ka 10 manya 2 wowe omusajja agenda balaga mulabe wempita bayida tugenda tambula namwe naye nga kyendi mu kubagamba nti muganda wange gwali eyo sagala nnyo bayita bakadamu basekadamu linnya big side yange naye abagenda kubyeyo mikwano gyange nze kolagana n'aba smart construction kwa kati nze ambassador waayo nze kennyini mugaya faizo awo kunsanga sinza kulya sente zo ate n'aba smart nze sikolagana n'abantu babuzaabuza bantu tuli ebintu byaffe ebiri kwala ali mbagambye the brand new ambassador of smart construction wano bwe tuli kati buli omu ayagala kumanya oba aliridda weeye mukyalo ensi eri mukula kati katutambule nammwe soko tambule nabo mbalage kati obalaawo emiti ne olabe obugazi bwa poloti muri awo ensi ekuze sente oli mukuzimalira boyfriend wange yansabye ewaabwe abalina olumbe simanyi namugambye agenda akyala olaba gye tuvudde eri neeno wano wonna kati bwe teebereza singa mba ntaddewo amaka gange kabwejjumbira mugaya faizo ne tutuuka wano okuva eri nyimirireyo eri soko okwate nange nkwatiremu balabe banange simalala sente tusobola okuzikwasaganya ne tusobola okufuna poloti $5,000,000 $3 n'ekitundu abantu agenda sinaba kutuuka okuva eyo paka wano nemulowooza nemba ngambye eti kuzimba amaka tegaba gamaanyi mulaba gyendi eno kati nentambula tudde wali nemuli awo muli mukuwoza simanyi kino na kino wekwate smart construction epozinzira eno bweti anti naye eno ngeri gye batandaba twali wano bamaze okuwona tugenda kudda bwetuti oba maleyo eno kati bwe tuba wali abagambye nti tumwe nga tonnaba kwonoona sente osobola okwefunira poloti ate nga basumati tebakoma kukufunira poloti yokka wabula n'okuzimba okusigira langi kunoonya bulooka kunoonya mabaati kukolera designing njogere kindeke ki ate bantu besigwa mbagambye nze brand ambassador wa smart construction mugenda kulaba ekigenda okuva mu yebiraka kale sister wange muganda wange mama wange brother munange jajja senga kuba kati eriyo ne bajjajja abali kubyeyo ng'oli mu America oli Dubai naddala Saudi Arabia nina audios nyingi eza mikwano bakwano gyange basista bange nga mukaabye n'ekirala mwewala abavubuka jjambu azze kukwana bali mu kunoonya ntandikwa kubalyako sente poloti na wano
tuli mukola mbagambye milioni 3 n'ekitundu milioni 3 paka ku bukadde bw'oyagala ofuna poloti n'abantu abeesigwa aba smart construction kwe tuli ku social media okwo era nga tumaliriza wano ngenda kubawa namba mwogereko n'abakulu abagenda okwasaganya ensonga eno mubeere nga banaye nga emyaka 4 oba emyaka 2 n'obeera Dubai oba Saudi oba Qatar oba mu America oba Bulaya ng'abantu bonna bakubba n'ab'ekika kyo bennyini ne bakulyako akasente ko ng'obonaabona abamu muli mu butiti tebabawa na intaneti sente ntono naye buli omu aga nti bannaye mugaya nfunira komenti nnyingi ne audios nga bagamba naye mugaya waliwo yabba sente zange nakwasa sisita wange boyfriend wange yambalira simanyi tulunde enkoko banoonya ntandikwa yabaffe mbadde manyi nti omusajja yalina okukolerera omukazi ate gwe omusajja ovaawa otandika okusaba omwana ate ali ku kyeyo kyogamba bwe yali tannaba kufuna nga tolinaayo sente tukyatambula bagambye wano wagenda either amaka oba ennyumba z'abapangisa nze wano wentadde sente zange batugamba nti enkumbi tekola ki terimba naye baganda bange nkabira nnyo abali ku byeyo mwe abankwasa ennaku kuba amaziga ge mulina bangi nnyo ku sayidi eno naye wekwate smart construction kwe bali ku Facebook ku Twitter ku Instagram n'enamba ngenda giba watuvaako naawe bakufunire poloti ku kibanja mpola bakuzimbire amabaati musenyu bulooka tova ku simu eno nga tofunye namba yaabwe okitegedde kyonna kye bakukoze nze ndi lwedde ogenda mu kkomera ekirungi mwenna mumanyi ndi waalinya siyinza kubabula ate ow'erinnya weekweka ow'erinnya teyeekweka abamanyi mumanyi bw'oba olaba nga firimu zaffe za Uganda wano ziraba obanga olaba ne TV gye bayita GM oba Green Monday TV kyendi kubagamba nti banaye tukolagane omuntu naawe ogenda okuva eyo nga waliwo wootuukira si kutuuka ate bakupangisize kaloji ate bwegendereza abantu bamanyi okujja ku mayumba gaffe gano ku mapoloti ne yeekubisizaawo ebifaananyi n'ennyumba eziri ku musinyi nakugulidde poloti yawedde naye ng'akulimba weekwata abantu abeesigwa be bayita ba smart constructions ate nkugambye nti nze ambasada kati omulonde okitegedde olaba nange ntuuka nenzija ku gulawundi obiyita byamuzanyi tukyatambula mbagambye nti wefunire newafuna abantu n'okola emyaka 2 emyaka 4 n'ogenda okudda ewaka nga tewaliiwo kyolagawo esente zo bazikuliddeko ne wano mukoma baginzeku bateerawo oba kimu oba bibiri kale baganda bange sente tozonoonera mu bamalaaya sente tozonoonera mu basajja abasajja bafuuse miyaayu akukwana naye ng'akubalera nkubuulira kino gwali mukuwakana agenda kukwana n'omwezi tegunnaba bamanyi n'okweteekako kanula ez'obulimba mbu mulwadde mubi ndi wano alieti ndi mukufa okkiriza bbaawo ofuuke na mwandu ku myaka egyo biirunda ensambi abaŋŋambye emitwalo 80 nga naawe okwata kuba bambi otya okufuuka semwandu na mwandu ku myaka egyo 23 nkusekeredde oyo akulimba mugamba akulage kanula eyo bakwate vidiyo wagenda okumutuuyanirako akati mbagambye nti miliyoni okutandikira ku 3 kitundu 4 5 6 8 wonna ofuna poloti wano ndi kuyange kino kirabo ba smart construction be bakinoonyereza era ne bankwasaganyizaako okitegedde mwagirambudde dde obwaguga bwayo mu bulabye kati gwansekerera era gwe kennyini agenda ate okukaaba amaziga oga nti kale mugaya faizo singa namuwuliriza omuka genda ku basawo abasawo abaganda ate ogendeyo nayo bakubbe tuli ku poloti bagambye aba smart construction be bakutte mu kintu kino bakuyamba okuva ku poloti ne bakufunira clearance yonna oba oyagala simanyi byakyapa manyi nze sibimanyi ndi musajja sita obulamu bwange bwakirangira okitegedde bakukole okuviira ddala ku poloti ne bakiriyalinga ebintu byonna ebikwata oba oyagala kyapa byonna ne biggwa okukuzimbira okola finishing okusiiga langi oyagala tailozi mu ddiiro lyo oyagala tailozi mu nnyumba yo oyagala okole mu poloti entini ennyo bakuteeremu akayumba buli omu aga nti mwana wa minisita yasula wano kuba babala bo bagamba nti kyoyita ekitono ewaabwe ate kinene
era bagamba nti tolinda oweze ekingi ekitono tandika nabo. Smart Construction brand new ambassador Mugayafaizo. Tukyatambula tojjako kamera. Mbagambye ati abagenda okumpa wamwe ate omugenda okwa Mugayafaizo namba eri yali ekya nga sizijjukira kitebo kyetesobere. Mbagambye tova ku simu nga sinaba kusomera namba. Okyegedde okusingira ddala mbagambye nti mikwano gyange abali e Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Turkey, Oman, Abu Dhabi, Dubai, ate mwe mukaba n'amaziga buli lwendaba ku TV, buli lwendaba ku social media. N'otuuka ate n'otuukira wa boyfriend, n'otuuka ate n'otuukira mu hoteli, n'otuuka nga muganda wo kennyini yalya ssente zo, n'otuuka nga baaba oba senga oba ate no mulimu ne bamaama nga yakuzaalira ddala ne taata. Nalya ssente zo ssebo mu kwekaza nga tosobola era ayinza n'okubuuza nga kakati nakuzaala wali onzisiza wali onkubiza n'eradu mu miliyoni 10 bwe nalidde ssente nnyingi. Kati gwe teebereza nga bakuwadde oba 2.5 oba 10.5 oba 5.5 oba 3.5 n'oteekawo obuzigo bwo oba 7 ku mitwalo 15 omwezi oba ofuna mu buzigo oba 5 ssente mmeka obalemu n'omwaka. Tukyatambula. Mugayafaizo brand new ambassador owa Smart Construction. Kino mbawadde kya bwereere. Abalala ngenda okubasomesa ate n'ensasulwa naye mmwe muli bange kuba mumpagidde ebbanga mulabye firimu zange ez'ebina Uganda ne mulaba buli kimu kye nteekayo ne mumpagira. Kati ge maanyi gano ate n'ebirala ngenda kubalaga. Brand new ambassador Smart Construction. Bannange beekwate ku social media okwo kwebali n'ennamba tovaako nga sina ye neeruma ki tutambule bwe njibawa. Smart Construction balina namba emu temuferebwa. Balina namba emu tebabafera. Enamba era yeri ne ku WhatsApp. Bw'owandiika endala tojja bugayo omuntu gwe watuwaate nga yatubba. Namba gikwate bulungi. Njikusomera wano. Kati waliwo nga nti namba ate abaguto nenga nze musajja nekaddiidde. Tegedde okubeera wano nga nina emyaka kumpi 45. Tokiyita kyangu. Smart Construction. Balina namba giwandiike. Nonya peni yangu ya. Nonya peni wandike namba ya Smart Construction. Brand new ambassador. Mungu ampadde ebyamagero mu kisiibo muno bannange benda nakwe era ngenda kubayita ku dduwa. Mbadde nkyabagamba namba ndowooza ofunye olupapula. Namba ogenda kuwandika 070 04. Njigenda mpola oleme owandike ebinamba by'abafere oleme kujja kunkaabirira. 070 ogimaze ozeeko 46 ogimaze ozeeko 26 ogimaze osembyeyo 24. Bannange Mugayafaizo nze nkyaliwo brand new oba bwe kati obakoogera manyi kati ebitiibwa bitwegonnomolako buli lukya oba oli awo bakuwadde bwa ambassador bwa kino. Kati nze ambassador wa Smart Construction nkugambye nti bakola okuviira ddala ku kunoonyeza poloti gwe bakubire ng'olina ssente. Banaye balanga obulango ku mativi okwo naye ojja kutuukayo kaabe kuba baba ku TV ako atuuka n'akutunuulira bw'ati nga mazima tolina looya. Ate ebya Uganda obimanyi looya wano looya. Naye nkuwa bantu batuufu nange nkugambye banfudde ambassador era ne poloti yino bankwasaganyirizaako era ne bwetunaba tutandiise okuyiwa matiri era mugenda kubalaba bagenda kubeerawo ate ambassador ng'atandiisa alina osusula awantu wewe. Kakati mbadde nkyabasomera nti Smart Construction bakola okutandikira ddala ku poloti ne bakola okukiriyalingiramu abaagala ez'ebyapa byonna weebiri, okuzimba bulooka, musenyu, tailozi, designing. Waliwo n'abaagala waterfalls ezo ezibeera mu compound oba wonna nga wano wansi waliwo obwennyanja buzanyi. By the way, abasumaati bakama bange ngenda kwetaagayo ebyennyanja. Ngenda kwetaagayo ebyennyanja nfuneyo ebibwa ebizungu n'embaata. Waliwo embaata kabuzi ngaagala nnyo okugalaba mu compound kati njagala mugateerewo kaswim oba waterfall. Waterfall nga bibeera bino ebigambo byagala kubojjogola bitambula biti. Kati Smart Construction bekwasa namba njiddamu
manyi baga nti ayogera nnyo nange era nkimanyi nga tonakuga nti njogera nnyo nange nkimanyi amutalkative. Namba ya smart erino ne ku WhatsApp by the way mbadde nera video kibagamba ne ku WhatsApp kweri oba ku Facebook tulekereyo ka message tujja kasanga eri 0704 manyi ngenda mpola muleme ku anti namba wajanguyiza 0704 46 26 24 njiddamu waliwo abadde avo okukima abamu abamanju abamu namba enkoze bubi njiddamu eri 0704 46 26 24 Smart Construction. Nze ambassador kati wano wengendo okuteeka amaka mapya nyimbe n'owimba hajatiwa. Smart Construction, thank you very much for giving me a hand, for giving me this opportunity to be your ambassador. Even now I'm ready to work hard so that everyone can know, can get to know the Smart Construction. Kanzije koko n'enkofiiro manyi wali mbadde neekwese. Ambassador wa Smart yenze moga ya Faizo era nga mwe abampagidde. Atampagidde gwe gamba mu comment nze saakuwagira. Naye abampagidde Mungu abaddizeewo naddala mu mwezi guno ogw'ekisiibo. Naye nga Smart Construction mbagambye nti bakuwayamba. Sente zonna bakubiri. Muleme kugenda ku bantu bali ku mativi okwo kulimbalimba ne ku internet okwo nze ntaddeyo face yange yino giraba kugamba ku lwa Smart. Wena akukola obubi noonya. Mbagambye owerinnya tabula. Ng'oluteeka nti wanted. Oba by the way batuwandikira na bibaluwa nti kulwokuna bakwetaagako ku police waliwo ensonga olusi nsobola osindikayo lawyer obanga beetaaganga me personal. Naye mbagambye bakolera ddala okuva ku poloti ne bakufuna material zikkiriyalingiramu ab'ebyapa tebakola nsobi kutataaganya muntu. Simanyi bino baguze poloti mirundi 2 nedda. Baganda bange abali ku kyeyo bannyinaze bamaama basenga bakojja abali mu nsi zonna naye okusinzingira ddala ensi z'abawalabu ezo n'endala mu America, Bungereza, South Africa n'awalala nammwe mulina obuzibu naye njogera nnyo abali mu bawalabu naye nga mwenna tubeetaaga. Gwe wonna w'oyagala poloti we bagikunoonyeza ate ne bakuzimbira ne bagula material ne bagula amabaati bulooka finishing langi tails designing yonna oba olina kuyagala ku designingira kupimira by the way n'okupimira ttaka n'okukiriyalingira ebyo byonna simanyi kyapa simanyi bipapula ki byonna naawe ogenda okuva ku kyeyo ng'olinawo woowegeka oluba. Okitegedde mbagambye nze brand new ambassador kati ngenda kwogera nga lu Smart Construction nga kimu bibiri lu Smart Construction kimu bibiri lu Smart Construction kimu bibiri lu Smart Construction nga gye njogera abalala simanyi bye bakola nze kampuni mmanyeegi ezimba mu Uganda bangi naye abeesigwa nga waga nti kwana mingi naye weesige miki kati nze Smart namba njikuddiramu gwe yakatuuka ava emmanju ava okunaaba abava mu nsonga zaffe zino ezo namba eri 0704 eyo nno eri ne ku WhatsApp balina namba emu oyitaga nti ne MTN yino bakubireko eri 0704 46 26 24 be bannaffe aba Smart Construction and I'm the brand new ambassador. Thank you very much Almighty Allah. Omukisiibo muno ebyamagero Mungu byampadde naye ngenda batemyangako kimu banaye sikwewana Mungu aga nti kyenkuwadde kibuulire ku bantu kati nga oli yaguze poloti oba yaguze emmotoka atandise okutweragira nedda nina okwebaza Mungu ate nkibagambe kuba maanyi gammwe Mungu kwayisiza ne mulaba waaka wange ow'ebina Uganda nange nensobola okutamba banaye sijja fuka mulungi omu naye namba nkugambye nti yeeyo ate ne ku social media kwe tuli gwe wandikamu Smart Construction logo yaffe weeri simanyi omwana ono teyankoze bulungi totambuddemu na t-shirt leero banaye naye nga logo yaffe myufu eriko omukyala emikono egigize bwe giti ojja giraba gwe logo myufu kuliko ne naye ensumulula nkole ki kale sijja kufuuka mulungi omu mbadde mugaya wa Faizo nga bulijjo n'ebirala Mungu akyatuwa
era nja kubanga mbye batuusaako ebinaabayamba abo abawulize. Waliwo omuntu nga yesimuwulize naye abawulize, nange kennyini musobola okunoonyaako ku social media handles zange ne for more information. Nze sigenda bawa namba naye gwe wandikamu Mugaya Faizo official ku Twitter kwendi, ku LinkedIn, ku Instagram, ku Facebook, ku YouTube, wonna gwe wandikamu Mugaya Faizo official ojja kulaba omusajja asinga ekiwato ekirungi mu Uganda n'ebibuga ebiriraanyeewo, ate nze akyasinze biseera n'emimwa emirungi eginyuma okukola ki? Temuteebereza birala eginyuma okutwalako mu ddwaliro nga ndwadde. Manyi kati mubadde mwogera, mubadde mupadde nga mulowooza birala. Kale, thank you very much. May Almighty Allah bless you very much. Naye nga together we can come up with anything. Kale, twekwate tubeere nga tulinako nekitukwasaganya. Smart construction togyerabira. Gwe buli lwowooza ku kintu kyonna ekyokuzimba, kusiiga langi, kukolera designing, poloti, kugula mabaati, bulooka, smart construction kyoyita ekitono ewaffe eno mu smart construction tukiyita kinene. Kyova olaba tugamba nti build with us, zimba naffe. Abalala simanyi tobambuuzaako. Kale Mungu abankuumire kuba yatakuumira mpeera. Ogwange gwego, salaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ekisiibo ekirungi abasiraamu. Wago guwedde.